Ekikwanguyiro kyanguyire kikajjo kiya kibisi bw'okiryanga kyokye nga ddagala. Abange obumalirivu bw'omulyankabire bumuleetera okubiisana naye era ekkali lye litaggwa ku mwoyo lirwa ddaaki ne litunda ekiwanga. Nze Musisibosa Geoffrey Munnabusiro konge amuvule n'antagwira kiya kimu omuwolo munyokavu atalina mazzi talya ndi Ssaaba kubanga ndi mwana wa Bambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwaalwo kaluwoomya okwetooloola ensi eno yonna. Nabagamba abalala gye bamalira obudde nga bawubisawubisa abantu basaasaanya olugambo batambuza ebigambo byenyinza okuyita ebyempunyuunye eziramu ssaawaggayo batambuza obubaka obutazimba tetujja kubanoonyeza bibazimba tujja kubasomesa. Eyo ye YouTube channel eyitibwa OLULASANGEYE. Kale no nayo bw'ojja subscribinga ku mufuko ogwo olikinge okomentinge otambuze nnyo obubaka otegeeze ensi nti waliyo omukutu kwe tusomera ebintu ebyenjawulo. Obuwangwa bwa Buganda bugenda kusaanawo. Olulimi lwaffe luli mu ngero, olulimi lwaffe Oluganda lwe luli mu bisoko naye abantu tebamanyi makulu gali mu bisoko na ngero. Tukola baffe tutambula twandaaza tuteekamu kinene nnyo okutambula okuva mu kibuga okujja mu byalo eno. Olwaleero ndi wano Ssegganga, nze ndi nzaalwa ze Kasudde, ndi nzaalwa yeeri Kasudde naye Ssegganga atuliraanye nnyo. Olwaleero waliwo enjogera egamba nti okulaba ku ggwe ndabye ku muzi gwa jjinja. Ogwo ogwogerwako mu njogera eyo omuzi ogw'ejjinja gwe guki oba gwe gutya. Twakula batugamba kankunnyonnyole twakula batugamba nti amayinja nago gakula. Wamama nti okiwuliddeko bwe amayinja nago gakula naye omuzungu bino abiyita non-living things kubanga tebissa n'olwekyo tebikula. Ejjinja oli kyava akulimba nti likula abeera alabye wano engeri gye lyesimamu amayinja gano gabeera wansi kati olw'okuba nti nno enkuba etonnya ligenda lyesima nga bwe livaayo wansi nga likukunaliti nga lidda ku ngulu. Okwo abamu kwe baayitanga okukula kw'ejjinja nti ejjinja likuze. Naye wulira Omuganda kiki kyayita omuzi ogw'ejjinja? Omuzi ogwogerwako gwe mulandira lutu. Omulandira ogusookera ddala okujja ku kirime guyita omuziiza. Naye Abaganda kye basalangako nti omuzi ekigwa nti omuziiza ogw'ejjinja teguliyo. Teriyo muziiza gwa jjinja guno tegubeera na mulandira. Lino jjinja teribeera na mulandira teguliyo. Era babeera babalimba kuba ejjinja terikula. It is a non-living thing. Kimu ku bibalibwanga ebitalina ki bulamu. Kale nno ligenda lyesima bwesimi ebiseera bigenda biyitawo nga lyesima kati lino oliraba bwe liba nga likyalina ekitundu kyali ekirala wansi ligenda kwesima lyesime nga lidda waggulu paka ddala gyeyongere. Oli bwagamba nti nno okulaba ku ggwe ndabye ku muzi gwa jjinja kitegeeza nti yeewuunyiza nnyo okukulaba kubanga toyinza kusanga jjinja nga lirina ki omuziiza ogwo. N'olwekyo basebo ne banyabo tusomesezza nnyo enjogera eyo n'amakulu gaayo era kankomeko wano. Bagamba nti mukome wano tweyanguye omugenyi anaakyama netugende bangu emitanda gye gimusiibula. Anaakussa ekkande nti kasooliwa mutayera awunda so nga n'akussa obwavu akukeeza ku muyiiro. Kankomeko awo tunaddiŋŋala ate. Nze Munnabusiro banaffe ba Ecosafe tubatumidde nnyo era mubawagire bali ku Kabaka Njagala Road awo ku Kayozi Plaza.